Enguudo ndowooza mutuulidde nga tufaafaagana. Mwanyinazo ono bwe twaweereza ku kansala Alisi Amony ababunyonyodde wamu ne muganda wange Kennedy Okero bwe tukola emirimu ku City Hall tugitambuza naye babanyonyodde bye tuyitamu kuguluba bugulubi. Ensimbi ezisinga okukola enguudo ze tufunawo kati zeewolebwa bwewerebwa kuva mu bawozi abava ebweru World Bank and African Development Bank. Ku luguudo lumu luno olw'Port Bell bataddeko $603,000 ez'okugula kondomu. Nabagambye tetugenda kulaba loole tuleera na tuleera ezigenda okupaakinga wano eruzira wano ne tubagamba ate nno ekyo kyemukola ate kibi kubanga kati Port Bell egenda kufuuka Sodoma and Gomora. Bw'oteekawo tuleera ya kondomu ne paakinga ku kkubo kyabulabe eryo ligenda kubakola kikubo kyeri. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.